tala netusomoka netuddeeri Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nze abeeranga mbawa obusobozi obulinnya ennyanja ne mubeeranga mwebagala eryato nze asobola okubeeranga ndabirira ebitonde era asaanidde okusinza. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Allah agamba wa inna sha singa tuba twagadde bwagazi nughrikuhum tusobola okuzikiriza abantu abo n'amazzi fala sarikha lahum ne batafuna muntu asobola kubeeranga asobola okubataasa nga bamukubidde enduulu wala hum yunqadhun ate ne babeera bamukubidde enduulu n'ajuulira ate nga era talina kyasobola kubeera nga abataasa okubanyondola mu mazzi abeere nga abawunya. Allah subhanahu wa ta'ala abalaga nti buyinza bwange singa muba mulinnya ennyanja nze nsobola nzekka okubadduukirira ne mbawunya amataba agabadde gagenda okubazikiriza ennyanja ebadde egenda obbamira naye temulinayo gwe muyinza kukubira nduulu najja abeere nga abawunya okuggyako nze. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. illa okujjako rahmatan minna nga wayingiddewo okusaasira okuvudde gye tuli muyinza okuwona wa mataan ila hin olumala okuwona buli omu ne tumweyagaza paka lwanaatuuka ku kisanja ky'ekigere. Allah subhanahu wa ta'ala yoyo yekka abeera nga atusobola okutuwonya amazzi ataliye tasobola singa abanga ye Allah atwagaliza kuzikirira naye Allah bw'abanga ayagadde otuteekako okusaasira okuva gy'ali Allah subhanahu wa ta'ala atuwonya ate n'atuyagaza n'ensi ne tubeera nga tutiba tulya tunywa twambala ila hino okutuuka buli omu lwalimalako ekisanja ky'ekigere n'abeera ng'afudde agyali yengere Allah gye yamugerera. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم singa abantu babeera bagambiddwako abatali bakkiriza ittaqu mutye ma baina aidikum ebyo ebiri mu maaso gammwe abo ebijja wama khalfakum n'ebiri emabega nga mumaze okufa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu singa tuba tubagambyeko mutye ebibonerezo bya Allah wano ku nsi singa munaabanga temukkiriza ate mutye ebibonerezo bya Allah singa munaaba mumaze okubeera nga mufa ebiri oluvannyuma lw'okufa kwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti abantu abo bwe tubagamba ku bannange mutye wano mu maaso g'ensi eno Allah ayinza okubeera gye mulaga mu maaso awo ayinza okubateekako ebibonerezo obanga mubadde mu mabega wano muvudde ku nsi eyo mu mabega eyo eriyo ebibonerezo nga tutuuse mu kubalibwa la'allakum turhamun bwe munaatya Allah ayinza okubateekako okusaasira kwe. Abantu bwe bagamba nti mutye ebibonerezo eby'oku nsi mutye ebibonerezo ebiri nga tuvudde wano ku nsi la'allakum turhamun oba oli awo mujja kubeera nga mutuusibwako okusaasirwa. Abaana Adamu abamu bakkiriza abamu ne bagaana. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية tewaliwo kyamagero kyoyinza kuleetera abantu abatakkiriza min ayati rabbihim kakibeere nga kiri mu byamagero bya Allah waabwe subhanahu wa ta'ala illa okujjako akaanu babeera anha ku kyamagero ekyo mu'ridin nga bakitunuulira nga tebakifaako nga bakitunuulira ng'ekitalimu kyakuyiga nga bakitunuulira nga bakibeesuuliddeyo ogwa naggamba tebajjaamu kyakuyiga mu ekyo ekibeera nga kyamagero Allah kyabaleetedde. Ono mu Uganda Allah atuleetera ebyamagero bingi omusana ne gutuwokya naye ekyamagero kyewali akitunuulira ensozi ne zibumbuukulula ne ziziika abantu ekyamagero kyewali buli omu akitunuulira ng'ekyobulambuzi n'ekyokuseka n'ekyokulabako obulabi nga tebafuddeeyo kubeera nti bajjamu ekyokuyiga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tetulina kyamagero kye tuleeta ku nsi kuno ne tubunduggula ensozi ne ziziika abantu okuggyako abantu babitunuulira nga babiziimuula nga babiraba ng'ebitali byamagero Allah subhanahu wa ta'ala byaba baleetedde. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم singa baba bagambiddwako abatakkiriza anfiqu mubeereko ke muwangayoko mimma razakakumullah ku ebyo Katonda byabagabiridde qala alladhina kafaru abatakkiriza biddiramu nga bagamba lilladhina amanu nga bagamba bana abakkiriza babakubiriza okubeera nga baliisa abanaku anutimu mwagala tuliise man law yashaa'u Allahu at'amah
oyo singa katonda yali ayagadde gwe mutugamba okumuliisa yali mweriisiriza in antum temulimu kye mutugamba illa fi dalalin mubin okujjako muli mu bubuzi obulwatu tesuyinza kuyingira mu buyinza bwa Allah okuliisa oyo gwe yamma okujjako mmwe bye mutubuulira temubitegeera butegeezi abantu abatali bakkiriza eyo enjogera yaabwe etalina buvunaanyizibwa. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون batuuka n'okubuuza bano ababasomesa ne babagamba mata hadha alwa'du yendagaano eyo ey'ekiyama gye mutukubiriza nti bali tusasula erijjadde in kuntum sadiqin bamubeera nga mwogera mazima. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون Allah bagamba ma yanzuruna abantu abo tebalina kye balindiridde illa okujjako balindiridde sayhatan wahidatan olubuggula lujja kuba lumu ta'khudhuhum olujja okubakwata lubavumbagatire wahum yakhisimuna lugenda kubasanga nga bali mu kkayanira ebyobusuubuzi nga bali mu kkayanira ebyobufuzi nga bali mu kkayanira ebyenfuna olubuggula oluyingirewo nga tebalwetegekedde. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون la yastati'una tebagenda kufuna busobozi tawsiyatan bwakukola kiramu kyonna wala ila ahlihim yarji'un wadde okubeera nti eri abantu baabwe baligenda okusobola okuddayo babasiibule. Allah subhanahu wa ta'ala yadde nga ayogera ku kiyama kiri ekinene naye ate wasobola okubeerawo kiyama kino ekitono ekyoku nsi omuntu n'abeera nga abuuza nti enkomerero erigenda kubaawo ddi. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti tusobola okubeera nga tukutuusaako ng'otuuse mu lwera ne tukutuusaako ekibonerezo nga kya luboggola lumu accident n'ekunyiga. Allah subhanahu wa ta'ala n'akutegeeza nti nga tosobodde nakuddako balaga wali ekiraamo kyo ate nga tosobodde nakuddako obeere ng'obasiibula oba obeereko ky'obakuutira. naye Allah subhanahu wa ta'ala n'akutuusaako ekibwatukira ng'ate obadde wenyumiza oba okayagana ne banne ebyomupiira oba ebyobufuzi. Singa Allah abanga ayagadde bwabuuza ekiyama ku lunaku olwo osobola okutegeera nti ekiyama gye kiri singa embeera eyo ekutuuseeko. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Allah agamba nti ekiyama kiri ekinene wanufikha fi ssuuri wagenda kufuuyibwa mu ŋŋombe faidha hum baligenda okulaba min al ajdasi nga bava mu ntaana zaabwe ku sipiidi ila rabbihim nga boolekedde erigenda ewa katonda waabwe yansiluuna bonna bonna gye boolekedde nga bagenda mu kika eky'ekitalo mu bwangu nga bali ng'omuntu agoba. Allah nga bwe yagamba mu aya endala ka annahum ila nusbin yufidun nga bali nga abeeyunira ggoolo. Omuntu bw'abanga adduka agenda okuteeba agenda n'amaanyi ge gonna ag'obuzaale ne yeewola n'okwewola. Naffe bwe tugenda okufubutuka mu ntaana zaffe tugenda kudduka nga tugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala mu maanyi ag'ekitalo ffenna nga tulinga abagoba ggoolo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti abantu baliva mu ntaana zaabwe ku sipiidi ey'ekika ey'ekitalo. ebyo olunaku lwe babuuza baligenda okwesanga nga bonna eri Allah subhanahu wa ta'ala gye beeyunidde gye balaze mu sipiidi ey'ekika eky'ekitalo. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا bagenda gamba ya wailana zitusanze nga bamaze okutuuka mu maaso ga Allah bagambe man ba'athana ani atuzuukusiza min marqadina okutujja we batubadde twebase tubadde tulotwa ffe nga twewummulidde nga twebase. Bagende beddemu bokka bagambe nti haadha lunono lulabika ma wa'ada arrahman lwe lunaku katonda ow'ekisalo yalagaanyisa lwe twali tulimbisa ku nsi wa sadaqa almursaluun ababaka bwe baali batusomesa baayogera mazima. Naye kulibeera kukaaba kunene nnyo nga bagamba zitusanze ffe kubanga situlina kye twekolerawo kye tugenda kulaga Allah subhanahu wa ta'ala. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت سرugenda kubeera illa okujjako sayhatan wahida luboggola lumu faidha hum baligenda okwekanga jami'un bonna ladayna gye tuli muhdarun nga bakuŋŋaanyiziddwa bonna tewali asigaddeyo. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
falyawmu olwaleero Allah alyoka abagambe la tudlam nafsun tewali mwoyo gugenda kulyaza amaanyizibwa shay'an nakam wala tujizawna ate tetugenda kumala kubeera nga tubasasula ffa illa okujjako ma kuntum ta'malun buli omu agenda kusasulibwa ekyo kye yakola awulira ataakola alyoka abeere ng'atunula nga ensaamu atadde mu kyenyi. inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. inna ashabal jannati al-yawma babagambe nti abagenda okuyingira ejjana olwaleero ffenna nno tuli awo tuwuliriza ayogera nga tuwuliriza nti tewali kusasula okujjako buli muntu bamusasula kye yakolerera. Eyasiiba kusiiba kwagenda kulaba, eyasaala okusala kwagenda kulaba, eyazannyira mu ddiini agenda kulaba empeera y'omuzannyo gwe. Allah subhanahu wa ta'ala alyoka alangirire bagambe nti inna ashabal jannati al-yawma mazima abo abagenda okuyingira ejjana olwaleero fi shughulin bagenda kubeera nga bali bize fakihuna nga bali mu ssanyu ery'ekitalo, bali mu kujaganya, bali mu byengero ebirungi mu bulamu obw'okweyagala. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم بوبنيني وأزواجهم نبكز بابwe في ظلال nga bali mu gasiikiriza ag'emirembe على الأرائك nga batudde ku bitanda eby'ebbeeyi ku ntebe sofa set muttaki'un nga kwe beesigamye bagenda kubeera mu bulamu obweyagazi obw'ekikanga ekyo. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم غباينا مجانا فيها مجانوم فاكهة أماتون داغيبك بينجاورو ولهم غير بين مجانا ما يدعون تشون باري بيرا بسابي بليتون ناتشولي بو سابي مجانا بليتون ناتشولي بو يويزا مجانا kigenda kubeeranga okiraba bulungi nnyo ate ng'ebigambo ebyogerwayo. Salaamun qawlan min rabbir rahim. Salaamun mirembe qawlan nga bye bigambo byokka min rabbir rahim okuviri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde omusaasizi ow'ekisa ekingi. Wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun. Essaawa etuuka omulanzi amale okwogera ku b'omujjana nga bw'owulidde kibagenda kubeera mu ssanyu ate essaawa ejje nga batugamba kino ekijja. Wamtaazu mweyawule alyawumu olwaleero ayyuhal mujrimuuna abaali aboonoonye ku nsi mudde wali bwe balimala okudda wali kubanga biragiro ebitaliiko kujeemerwa wadde okwekunya. Buli kyonna kye batulagira kikolwa ku budde bwakyo ate mu sipiidi. Bwe balimala okweyawulamu Allah alyoka abagambe bino. Alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Alam ahad ilaykum sakolana mwendagaano ya bani adama abange mmwe bazzukulu ba Adamu alla ta'budu ash-shaytana nti temusinzanga sitaani innahu lakum timazina sitaani eyo gye muli aduwwun mubin mulabe wa lwatu ekyo saakibagamba. Wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Wa an i'buduni nebagamba musinze nze hadha siratun mustaqim nti eryo lyekkubo eggolokofu. Wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Walakad adalla nga ate ne mbategeeza nti yabuza dda minkum mmwe jibillan kathiri ebitonde bingi nnyo afalam takunu ta'qilun mwali temulina magezi. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. Okwewozaako kulibeerawo n'enkomerero lyabyo genda kuba bweti hadhihi jahannamu guno nno kale gwe muliro jahannam allati ogwo kuntum tu'aduna ogobadde nga mu nsi gubalaganyisibwa bamashekhe bamwe nga bagobasomesa. Islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Islawha al-yawma mugende mu kuyingira olwaleero bima kuntum takfurun olw'obukafiri bwe mwalaga. Okwewozaako kugenda kuyitirira buli muntu ng'ayagala yeerwaneko kubanga Allah ategeeza nti olunaku olwo buli muntu ogenda kubeera nga gwerwanako okulaba nti teguyingira muliro ogwo. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى alyokagambe اليوم olwaleero sijja kukkiriza muntu yenna kubeera nga ayogeza mu mwakubongo mwakugenda kulimba
kati tugenda kukozesa ebigambo bino kuba buli muntu agenda kubeera nga aweebwa omukisa okweyogerako naye nga tagenda kwogeza mumwa. Allah agenda kubagamba alyawmu olwaleero nakhtimu tugenda kusiba ala afwahihim ku mimwa gy'abo abantu abaagala okwerwanako watukallimuna bigenda kwogera naffe aidihim emikono gyabwe watashhadu arjuluhum amagulu gabeera abajulizi kwebyo emikono bye gyogera bima kanu yaksibuna kwebyo bye baakolanga. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Allah agamba nti walau nashau singa twali twagala latamasna ala a'yunihim twali badde nga tuziba amaaso gaabwe fastabaku sirata aluno ne tubagamba nti basobole okubeera nga bakwata ekkubo ettuufu fa anna yubsirun baalisinziddewo ddiraba. Omuntu atalina maaso yali badde asobola atya okulaba ekkubo ettuufu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba singa nali njagala ku nsi mwe abaganya okukkiriza naali badde mbajjako amaaso ate ne mbagamba nti musobole okunoonya ekkubo naye sikakasa nti mwalilirabye. Allah subhanahu wa ta'ala yabawa amaaso naye tebasobola kubeera nti balaba kati bagenda kuvunaanizibwa okubeera nti balina amaaso ne batalaba. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء singa twali twagala lamasakhnahum twali badde tusobola okubasaanyaawo ala makanatihim mu kifo kino kye bali mu kifaananyi kye balimu eky'obuntu ne tukibajjamu ne babeera nga Allah abakoze nga balinga ejjinja. Allah subhanahu wa ta'ala yali asobola okutuusa ebifaananyi byabwe bino bye balimu olw'obujeemu bwe baalaga ku nsi naye teyakikola asobole okubeera nga ekigambo kibakakatako nti baajeema bujeemi. Abantu bangi ku nsi kuno Allah baatunyumiza. Ababani Israila abajeema n'abafuula abamu embizzi abamu n'abafuula enkobe naye Allah bano abawarabu agamba nti singa nali nange nkyagala ebifo byammwe n'ebifaananyi byammwe nali nsobola okubikyusa ne mbifuula ekitonde ekirala. Fama stata'u mudiyan singa nabafuula ekitonde ekirala ekitasobola kubeera nti kitambula fama stata'u tebaali sobodde mudiyan kubeera nti batambula bagenda mu maaso wala yarji'un wadde okudda emabega. Ne mbakola nali nsobola okubafuula bazonto nali nsobola okubafuula ekitonde ng'amayinja nali nsobola okubafuula ebitonde ng'ebisolo nga tebalina kye basobola kulaba kya maaso wadde ekyemabega naye nabalekera okutegeera ne mbalekera amagezi gaabwe nsobole okubavunaana olw'obujeemu bwabwe nga nabo bakikakasa nti ddala baali bajeemu. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره omuntu gwe tuba tuwangadde obuwangaazi ne buba bungi nunakisuhu fil khalqi tugenda tumupangulula mu butonde agaali amannyo gafuuka amalibu agaali amatuuli n'atandika okugabika ng'akyali mulamu nti okutukwafa agaali amagulu n'agaamako okugulu kwafa n'atandika okwebika ebiyunga ebimu n'ebimu yali atambulanga mu golokofu ne yeeweta yali asobola okubeera ng'atambula oluusi n'abeera ku ttaka yali yeetwala emmanju nga batwala mutwale bategula mutegule. Allah subhanahu wa ta'ala eyo nkola ye agamba nti omuntu gwe mba mpangadde obuwangaazi annabbi yasabanga mu dduwa ze ti Allahumma inni a'udhu bika min an arudda ila ardhil umur ay Allah nkusaba ontaasindika okubeera nga mpangaala nnyo onzize mu buwangaazi ate obw'okunnyoomesa. Obuwangaazi obungi bulungi teryagala kufa naye ate n'obuwangaazi obungi nabwo bwa bizibu. Omuntu bw'awangaala ennyo Allah agamba nti ŋŋenda mupangulula mu butonde bwe ne ŋŋenda nga mumalamu amaanyi. Afala yaqiluuna ekintu ekyo abawangadde mmwe temukiraba temulina amagezi ku kintu ekyo temusobola kukitunulira ne mukiraba. Oyo asobola okukupangulula yasobola okubeera nti yakuyinako amaanyi gwosaanye okusinza. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga asomesa abantu bamujereganga nga bagamba nti atontoma butontome ebigambo by'olw'okubeera oluusi byefaanaanyirizaako ebitontome nabo ne bayagala okugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo byayogera si Qur'an wabula bitontome. Allah n'agamba nti kiri kisoboka busobosi wama allamnahu ash-shi'ra festwayigiriza nabbi waffe bitontome n'akamu n'akeddagala. Wama yambaghi lahu era tekimugwanidde kubeera nti byasomesa bino bitontome era tabimanyi tabiyiganga nako. In huwa teriyo illa okujjako dhikrun kubuulirira kuno kwaliko eno yo Qur'ani dhikrun kubuulirira si bitontome butontome wabula Qur'ani yebuulirira abantu wa Qur'anun mubin. Qur'ani esomweyo olwatu mugiwulira nga Qur'an ate mugiwulira nga kubuulirira wabula si bitontome
singa Allah yali ayigiriza nabbi ebitontome byali tusobedde okubeera nti byali tusobedde nga tetusobola kubeera nti twawula ebitontome mu Qur'an kati namugaana okuyiga ebitontome era ku lulimi lwe tebyaliko asobole okubeera nga buli kyaleeta kiri Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Abawarabu nti ebyo bye mulowoolezaamu oyo wolokoso wammwe eno Qur'an tebangako kitontome illa okujjako dhikrun ejjuddemu kubuulirira wa Qur'anun mubin era kitabo ekyolwatu ekyava Allah subhanahu wa ta'ala liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin. Qur'an kyekyagireeta nabbi Muhammad lwaki baagimuwa liyunzira abeerenga ajja atiisa man kana hayyan oyo yenna alabika nti ajja kuba mulamu ali mwaka akamera wa yahiqqa alqawlu kibeerenga kikakata ekigambo ekyokubeera nti agenda kubonereza Allah ala alkafirina ababanajeema. Allah subhanahu wa ta'ala wa nabbi Muhammad Qur'an abeerenga agireeta agisiga emitima gyabo abayinamu obukkiriza ebeerenga emera babeerenga babeeranga abalaba ebibala byayo nga bibjera obulamu bwabwe busobola okukyuka olwa Qur'an naye abanaawanga bawakanyiza Qur'an eyo abatabeerenga bagibeeranga bagigoberera Allah agaye nti ekigambo kyange ekyokubabonereza kijja bakakatako kubanga baba balaze obujeemu eri ekitabo ekiyitibwa Qur'an ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا يا بانت تبربا أن أنت مزما في خلقنا لهم في توابتون مما عملت أيدينا ميبي بياكل بغنيمي كونو جفي أنعاما مولي ميبي سلو كبالي نيما فهم لها مالكون مولي آتي بتوابا وكبيرانغا ببابي فوغا ببابي ينكو بفوزي twabikozesa mikono gyaffe ate ne tubibawanga be balina okubeera nga babifuga be babeera nga babiganyulwamu. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba temukiraba abantu temulaba nti ebisolo ebyo bye mulunda ffe twabikola n'emikono gyaffe ne tubibakwasa mubeere nga biri mbuyinza bwammwe si ffe tusaanye okusinzibwa. Waliyo olubaale yakola ente, waliyo olubaale yakola embuzi, mubali basiru ba kika ky'abatasobola kulaba nti bye twakola n'emikono gyaffe ate twabibakwasa ate ne bukeera enkya nga ate osinze ente ate nga nze nagikola mbeere nga ngikukwasizza ebeere nga obeere nga osinza Allah subhanahu wa ta'ala so si kusinzayo. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وذللناها لهم twabagondeza ebisolo ebyo nolaba omwana omuto ng'asobola okukwata ente n'agikama nolaba omukyala ng'asobola okukwata ente ennene n'agitwala ku ttale. وذللناها لهم twabibakakkanyiza ebisolo ebyo so nga ate ebisolo by'amaanyi faminha rakubuhum ne mujjamu bye bajja okubeera nga babirinnyako. Ab'Abawarabu baatambuliranga ku mbalaasi ne babeera nga batambulira ku ndogoyi ne babeera nga batambulira ku ŋŋamiya. Allah agamba wadhallalnaha lahum ffe twabibakakkanyiza faminha rakubuhum bajjamu ebirinyibwa byabwe waminha yakuluna ne bajjamu ebiriibwa byabwe walahum fiha manafi'u ng'ate babiinamu emigaso njolo wamasharibu bajjamu n'ebyokunywa oluusi babirya ennyama amaliba bagakolamu engatto amaliba bagakolamu emisipi n'ensawo mulimu emigaso emiyitirivu bajjamu ssente bawasa abakyala nga bawaddeyo ente mulimu emigaso emiyitirivu afala yashkuruna abantu tebasobola kwebaza. wattakhadhu min duni llahi alihatan la'allahum yunsarun. wattakhadhu abantu basazeewo okweteerawo min duni llahi atali Allah aliha bakatonda abalala abatabeera na buyinza abatalina buyinza muno mu nsi abatalina kye baakola abatalina kye baatonda muno mu nsi ne basalawo okubeera nga basinza ebyawongo ne basalawo okubeera nga ate basinza ebitonde ebiringa bo Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya. wattakhadhu batazeewo okubeera nga bateekawo min duni llahi atali Allah aliha bakatonda abalala abasinzibwa la'allahum yunsarun gy'oli nti bayinza okutaasibwa so nga ate tekisoboka busobosi. enkoko gy'osinza tesobola kukutaasa, olusozi nakayima lw'osinza terusobola kukutaasa, ejjinja nakyejo eriri ebutambala terisobola kukutaasa, omuntu asinza omuti tegusobola kukutaasa. Allah yeewuunya ebitonde obutonde ebitasobola kubeera nga bibataasa ate bye babeera nga basinza ne baleka Allah subhanahu wa ta'ala. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Allah agamba la yastati'una bibasinza tebisobolera koddala n'akamu nasrahum okubeera nga bibawo okutaasibwa wa hum lahum jundun muhdharun so nga bakimanyi nti bo gye biri
beekuŋŋaanyiza ejje okubeera nti baweza ejje lye banaayingira nalyo omuliro. Ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye musinza agenda kubeera ng'abiyita bijje we muli bibeegaane ate oluvannyuma abeere nga abikuŋŋaanya wamu nammwe bibeere nga bigenda mu muliro byonna bibeere nga bizikirira nammwe. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba fala yahzunka qawluhum, ebigambo byabwe tebikunakuwazanga kubanga bw'obasomesanga bakujerega, bw'obasomesanga bakuvuma, ne bw'oba sheekhe n'ogamba abantu b'ekika kyo nti muve ku busamize, muve ku busamize, muve ku busamize. Abantu wawano mu Buganda n'omala obagamba ku nsonga eyo, rediyo zaffe ezawano eza Buganda zonna nga bw'oziwulira ekiro zifumbekeddeko basamize beereere, naye n'omala okyogera bakwogerera ebinene, naye Allah agamba bw'obanga okyogeddeko fala yahzunka qawluhum, ebigambo byabwe bibagenda okuddamu tebikunakuwazanga abasamize abo. Inna na'lamu, ffe tumanyi bulungi, ma yusirruuna bye bakola mu kyama nga baffera abantu, wa ma yu'linuuna ne bye bakola mu lwatu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tubimanyi, gwe tebikunakuwaza, bye bakola mu kyama tubimanyi, bye bakola mu lwatu tubimanyi. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله سبحانه وتعالى قام أولم ير الإنسان من تتكين زكتنولا ناربا أنا خلقناه انتفتوا متوندا من نطفة نتمجم مزو بزي فإذا هو تتجنزو كويسا نغانغا بتوجم مزي خصيم أتكايا مبين مرungeri خصيم مبين nga tukaya nyuru olwatu nga tutegeeza nga bwe tutasobola kumutta n'okumuzaawo abeere mulamu so nga atakakasa nti olubereberye yaliko amazzi ne gafuuka omusaayi ne gufuuka ekinyama, mu kinyama ne majjamu amagumba n'ebinywa, ne bamuwaako eddiba n'enviiri n'ebirala. Ebyo byonna tayinza kubibala, wabula kati atutegeeza nga atukayanya nga bwe tutasobola kumuzaawo ng'amaze okufa, wadde nga ne mu ntandikwayo teyatuwa magezi mu kumuteekawo. Kyewuunyisa nnyo. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا لبابات كبيرا بفانني ونسي خلقه يرى بالدينتون دا يجين فدوي قال ولد واغامبي نوغامبا من يحيي العظام ان يالزوك زامغومبا وهي رميم غما زوكو سبوكا gonna gafuusenga obuwunga ani alisobola okugazzaawo. Yeerabidde gye nvuddewe nti naye teyali mwangu, kati alabikanga okumuzaawo kimukaluubirira. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja yajja n'amagumba agasebbuuse nga gabafu n'abeera nga agamulungula agaasayasa. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza nti ani alizuukiza amagumba nga gano ogolaba n'agaasayasa nga gonna gali nga gamerunguka bumerengusi? N'amugamba nti Allah amugamba omusajja oyo aleese amagumba, kul mugambe yuhyiha, ajja kugawa obulamu, alladhi oyo ansha'aha yagatandikawo nga toliyo, bwe yali agassaawo temwali mwenna, bwe yali agajja mu mazzi gwe tokwatangako mu mazzi n'owuliramu eggumba, naye kati amagumba gajja ng'ova mu mazzi. Allah subhanahu wa ta'ala amugambe nti mutugambire nti oyo yagatandikawo olubereberye awala marra, omulundi ogwasooka yajja okusobola okugazzaawo. Wa huwa bikulli khalqin alim, ku byonna ebikwatagana n'okutonda omuntu byasinga nnyo okutegeera okusinga gwe nga bw'olowooza nti bizibu. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي الله جعل لكم من الشجر يبتيرا ممتي الأخضر يجبيري جاكرا بجمركرا نابتيرا منارا أمريرو فإذا أنتم منه توقدون. مجنرو كرابا ممتي جاري جاكرا مجيمو مريرو غابو مكمسا ممري مفنبسا mujjemu omuliro nga gwe mukumane mwota, mujjemu omuliro nga mukumane gubagasa mirimu gyammwe egy'enjawulo. awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim. awalaysa alladhi talyoyo khalaqa as-samawati wal arda yakola eggulu n'ensi biqadirin ayina obuyinza obusobola ala an yakhluqa mithlahum
okubeera nti asobola okutonda abantu n'abazzaawo abafaanana nga mu luvannyuma lw'okufa bala weewaawo akisobola Allah wa huwa al-khallaqu ye mutonzi teri mutonzi mulala al-alimu ate byakola abimanyi bulungi ekyokutonda gwe mulimu gwe omukulu gwe yakugukamu n'akamala bukamazi إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره مزمي يكيرجرو كا الله وابا يغدي چintu kibe إذا أراد شيئا وابا يغدي چintu چonna kiberewo أن يقول له كن فيكون يغرب غزي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون kyayagadde ne kiba fasubhana allazi rinyalire tukuzibwoyo biyadihi aina mukono gwe malakutu obufuzi kulli shay'in babuli kintu kyonna kiri mu mukono gwe wa ilayhi turja'un ate buli kintu kyonna bye bintu byonna ebiri ku nsi buli kintu kyonna jali yeri okuzibwa kwakyo Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byonna bigenda kuzibwa jali n'olw'ensonga yerinyalire lisaanidde okutukuzibwa kubanga amaanyi gali mu mukono gwe ku buli kintu kyonna tewali kijja kusikatira wadde okwebuzaabuza obutagenda mu maaso ga Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumutegeera, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumwawula, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumutukuza n'okumumanya ate bwe tuli batuvudde ku nsi atuyingiza enju ye y'emirembe tubeere nga tetuyingira awali ebibonerezo bye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.